Nagenda nkaaba ne mugamba ono mukazi gwendi naye gwe wampa alabika si ye maama wange nze nyambo ndage maama wange nkoyo kola ki omukazi ampisa bubi nnyo okitegeera tata like oyo tata nganzala nangamba mwana wange sina kyakugamba oyo ye maama wo toyinayo maama wo mulala naye bwaba watyo we yasalawo okuyisa tewali buzibu Katonda ajja kola ki ajja musasula nga nkaaba nansirisa nangamba ki kyotayina nampa ssente ngende nsala enviiri nangamba kyonna otambulanga n'okola ki nojjanga engoye esiina nga ni mu kisikaati kirimu ebituli nangamba tugende mu katale nateete kugulire engoye kati olwagira nga tugenda mu katale we twagenda mu katale nga ngulira nga nange nsanyukako nga ki ng'omwana nga nzijja neewaana mu baganda bange bangulidde maama yagikubirawo essimu alo ososola otya mu baana omwana ogulirako omu yekka somba balaba ebintu yanga waliwo yansabira n'engwerimo nga siri mu mpale n'abakirawo omwoyo nadduka sitaani n'alinnya ku jjoba omusumba yakugamba waliwo yali ansabira n'engweri nga siri mu mpale lwaki sitwalira wano أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nsanyusa okulaba Queen Masolo. Kale nange nsanyusa okusanga. Oba onyumirwa kuyitaani Queen Masolo osenga muto? Queen Masolo. Queen Masolo likola? Iye. Weewaawo nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga. Oli otya? Ndi bulungi mpozi gwe. Ndi bulungi webale kunyirira. Ngezaako. Maye bulijjo nkulengera nga ndowooza nti oba filter nga ndowooza oba kiki kizigo naye ngenza okulaba nga ke kannakyo kennyini okikola otya? Nze okikola otya okubeera kannakyo bwe katyo? bw'otakola lugambo nakufa ku binkwatako. Ofa ku bikwatako tokola lugambo ne weekuumirayo kitegeera kitegeera ekyo. Queen Masolo yaani tankimanyi kati omulungi oyo atulaba yandiyagadde okumanya. Queen Masolo. Queen Masolo entertainer, business woman, amanyi n'okubamu obuyimba waayagadde. Ate senga agonzo nno kensinga okwagala kwakasenga era onaatubuulira senga abuulira ki? Abasenga bangi bena basenga b'e Kampala bena basenga abaddala bena basenga oliaga nti ze ndi senga ye n'atandika okubuulira n'atandika okuba agagambo ge. Ogambye oli entertainer oli business person ate oyimba w'oyagadde. Njagala osooka okumanya entertainer muki? Entertainer. Ndi entertainer mbigambo okwogera. Oyogera abantu ne basanyuka. Njogera abantu ne banyumirwa. Oli comedian. Nina ebintu kola comedy and teaching. Comedy and teaching. Okay. Yeah. Then we tugenda ku kya business person. Ataawo. Ntera beera mu relationship n'abasajja bagabi. Obeera mu relationship n'abasajja abagabi. Abula okafrasinze bulungi okaleese bulungi awo oba okola sebo oba okola
Just njagala nnyo abaami abagabi abo. Abagabi. Yes sebo. Mwatu naffe no twagala nnyo abakyala abagabi. Anti era omukyala agenda okwagala omwami omugabi naye era aba mugabi. Naffe twagala abakyala abagabi. Nze omukyala kasitova mugabi. Awo osembera. Awo omukyala omukodo. Tabeereka naye kyekisooka. Tokimanyi ekyo? Nkimanyi. Mukyala omukodo. Omuntu omukodo tayagalika. Ate ffe abasajja tugamba omukyala bw'abeera mukodo akutokyalinga psychological. Kituufu. Mukodo. N'ebyenfuna abikosa. Anti era ate psychological ebisobola okutambula ng'obwongo tebuteredde. Queen, njagala kuddayoko katono eri emabega kubanga nze nkufollowinga kyekisooka. Yes sebo. Omuntu kubale waliwo enkubuuziza nti Queen Masolo yaani Munnayuganda akutegeere badde manyo jja tuyisaako mu bazadde wajja osibuka gy'ova awo Munnayuganda alyoka akutegeere bulungi. Queen Masolo omuntu ayinza okwebuuza nti obuvumu Queen Masolo bw'alina yabujjawa. Awo okuyiga okuyimirirawo n'ayita mu mbeera abantu ne bamuvuma naye n'ayisaawo ky'ayagala n'atuuka ne bakyagala. Okuyimirirawo obw'omu ati nga tatidde obuvumu yabujjawa. Obuvumu nabujja ku ngeri gye nnakulamu. Engeri gye nnakulamu we nali nga nkyali mwana muto nga ndi ewaka kati maama bajja ndowooza bakwatagana ne taata nga bazaala ffe abaana batuzaala abaana babiri nze ne muto wange. Mwembi muli bawala baleezi? Ffenna tuli bawala. Kaakati nze nga nfaanana taata wange then muto wange ng'afaanana maama wange. Kati bajja bafunamu obutakkaanya bagenda ku poliisi okwawukana nga poliisi egamba tukoze tutya kukuza bano abaana. Then nga bagamba buli omu alondeko omwana omu gw'anaakola ki? Gw'anaakuza. Kati maama ng'atwala oli amufaanana then taata ng'atwala ani? Ize. Naye of course ebiseera ebyo taata nali twali tuli bato kati nga tulina sigalako ne maama. Okitegeera? Kati nga tulina sigalako ne maama. Oba olina okusooka oweza emyaka 9. Naye nga taata akola ki? Yaweereza obuyambi. Nkitegeera ekyo. Kati nga tutuuka nga tukola ki? Nga tukulaakulamu. Okitegeera? Nga maama abaako gy'antwala eyo ewa muganda we mbeera eyo. Then nga sister nga alina gy'akola ki? Naye gy'amutwala ndowooza embeera ng'ekoze ki? Ng'egaanye. Kati nga mbeerayo keyo ewa mama nga omuto muganda we. Naye embeera teyali nnungi. Kati yatuuka ndowooza n'alemererwa naye yali single mother nga naye abaana be bakula. N'atuuka n'agamba abaana bali kukula fees zindeega sikyalina kye ndiisa abaana bano. Okitegeera? Kati kye ngenda okukola buli omu afe neki n'omugugu gwe. N'agamba nti maama ono omwana atwale omwana kasita muyambyeko kye muyambye nange abaana bange banyiize sikyalina kyabbaliisa. Okitegeera? Kati n'agamba oba nkoze ntya okola ki omwana okumuwa oli nga simulaze nti mwejjeeko bwezi. N'amukubira n'amugamba omwana alina eddalu. Omwana eddalu lingi biki sikyamusobola jangu omunone. Naye nga nze nabawulira nga boogera. Kati olwagira nga onaakola ki? Nga nkima. Kati wankima maama wo waddala nga tubeerabeerawo kaawo. Kati we tubeerawo nga like yafuna omusajja. Wafuna omusajja taata waffe omuto nga batandika obbeera babiri. Ndowooza nga mugamba ninayo abaana bange bameka? Babiri. Omusajja ate omusajja twali tubeere ne maama yajjangawo. Okitegeera? Kati mu kujjawo nanjagala nnyo nga ndi kaana kagezi nnyo sitya kwogera n'abantu nga nkulaba nkugamba how are you daddy? Nasomyewo enti biki nga laba ndi kagezi nanjagala nnyo. Kati olwagira n'amugamba abaana baleete
yasooka mutumanze namugamba omwana mulete tubeere naye wano kuba naye aba mwana wange. Then ne mama namugamba waliyo ne sister wo owokubiri namugamba naye mulete bonna tubeere nabo wano abaana baffe. Kati nga tukola ki nga tubeerawo kati naye nga taata ayina okumpeerera byonna twabeeranga eno naye nga ayina obuvunaanyizibwa ssente. Kati n'atuuka naye nga nafuna omukazi omulala omanyi abasajja nga bafunye abakazi bavuga speed nga mutuvuga speed. Kati nga efiizo ziweereza za mbirigo ng'alimba ndi ku mobile money mobile money zifudde banka ebyuma bifudde ndi wano ku roundabout ndi wano ku roundabout y'Ebusega nzija ndeeta mobile money n'atandika okugiragiramu ebintu webityo obuzabuza. Kati nga tata wewaka agamba kamuyambeko ng'ayita taata oli ng'amugamba nti olaba omwana ono mwana mugezi nnyo ate nze njagala nnyo abaana abagezi obulamu bwange bwonna lwakuba kale nze ekinnuma abange ensoma eri awo bwetyo naye ono omwana amagezi ge tulina ekintu kye tusobola omumuggyamu ekyamaanyi. Namugamba kakati kye mbadde nteesa nze nja kwatanga ssente muweereyo gw'osindika oluvannyuma ozikole ki ozinzirize nga bateesa ne taata wange oli ng'agamba nti kale kati ono taata ng'atandika okukola ki okumpeerera watandika okumpeerera naye oli era ng'asigala ebyuma byafudde olumu aweerezaako ntono ebyuma bifudde banka biki ono naye ng'atuuka ng'alemererwa nga bataata amwe no muyaaye kakati stepdad ono nga naye ng'asigala anteerayo kati obuzibu we bujja yagenda n'anteeka mu ssomero liri eyo Kisubi baliyita Kisubi Mapeera. Abaana be abalala babiri mwe basomera baganda baffe okitegeera naye gye yanteekanga kale musobola okubeera awamu naye nga kafiizi kangimu kati nga shopping amukola n'amunkolera ng'ow'omwana agenda mu kisulo pocket money n'amumpa ne fiizi n'aziwaayo okitegeera nga ye kyafa nti wajja kusoma bamugamba gwe dadi wasiribye omwana mugezi adibetinga asoma bulungi biki ebyo ebityo nga bimusanyusa nga mbidiyo ne bali bagana nga abalala babiri kati ewaka nga waliwo omuganda affe omulala mwana wa taata naye nga bamuzaala mukazi mulala kati nga famire ye ebeera eyomba omusajja oddira otya omwana omujja na nnyina n'omuteeka mu ssomero ery'ebbeeyi ffe omwana afoona ali eri mu kasomero akalayisi eyo pressure yeesooka famire y'abali abaana eyomba nti nze omwana omujja ne nnyina lwaki ndi mu ssomero eryaki ery'ebbeeyi kati mu kubeerawo awo mu kukula jjukira maama yalina obuvunaanyizibwa nga yalina oweererayo omuganda wange naye nga taata talina nnyo vibe z'oli sister wange nga akasente temuli taata ono omuto omuto talina vibe z'oli nga ndowooza kale era omuntu obaako kaana koolaba n'ogamba kano obaako ne gw'osiima omuntu yenna obaako omuntu gw'osiima kati ng'ebya sister wange oli okusoma tabifaako nnyo taata alabika yali akulabamu bingi nga tabifaako nnyo kitegeera nga ndowooza yalondako ayambeko nze kitegeera kati ate ndowooza maama nga ye engeri gye kiri nti obuvunaanyizibwa bwe bwali bwa kkuza oli ng'alaba ndowooza muli kale omuntu kale osanyukamu mbu omusajja akuyambyeko ku mwana naye ndowooza kyali mukoledde nnyo ng'akoze ku oli kuba bwe bwali obuvunaanyizibwa bwe okitegeera kati ndowooza nze kyeŋŋamba kyatuuka oba ne kimulemererwamu lwaki omwana omusajja ayagala nnyo n'omwana kati waliwo embeera eyatandika okubaawo awo siniya 1 siniya 2 okitegeera awo ng'awo taata ampeerera oyo taata omuto kati nga wetutuuka bino ebintu ng'ebyo webityo abaana kusala enviiri kuba bali bo taata yabasazisanga kati nze noono nga maama yalina tukola ki kati ng'asazisaako sisita wange nze nga ngamba tambula ogende ewa taatawo taata wange yali abeera akolera nateete nga tubeeranga kabojja kati nga ngamba tambula ogende ewa taatawo ebiseera by'enviri zabeeranga za 5 akuwa 5 by'enviri osale nkiraba nga nina otambula ne ŋŋenda
kati ng'engoye sister wange akuba obupale obuliko obwo nze nga tanzikiriza kwambala mpale era nga wenjambala ngoberawo dda mu kisenge lumu taata n'amutuuza n'amugamba naye owaaye abaana bonna bali ewaka baganda baabwe bambala empale mutowe ayambala empale lwaki ono omulemeddeko nnyo ye ogwolooza teyeegomba banneebe omwana muleka ayambale kyayagala n'omukuzi oti oyagala atuuke mu kkuba akyuse engoye ayambala empale ono dadi we yampolereza ne ntandika zambalako kati naye ng'ewaka oli muganda wange gwagulira engoye nga nze ngamba tambula ogende ewa taatawo ng'oli abeeramu ne kasente obukipusa abukuba ebikomanda ebbali eyo biki nga nze mba seke sibeera na ngoye engoye nyambala z'abali baganda bange abeezikaddiye nga wemanna njagala ogenda mukuba akalimi jakukolerako ku mirimu mpa ku lugoye ebintu webiki kaakati nga wetutuuka ogenda ku ssomero abaana twalinga 7 abali ewaka nga taata akola shopping n'akola bulungi shopping ey'abaana ffenna wamala ogikola buli omu n'amuwa mutwalo pocket money n'abaana be bonna maama ng'ayita muganda wange ebbali ng'amuwa ekyebiri kati jjukira oli yali mwana muto ng'ebyempalana tabimanyi bulungi najja engeri gye ndi muganda we n'aŋŋamba owaaye nze maama mpadde ebiri gwakuwadde konze munaye tannampa osanga anampita nga wayise ggwe nga wa nga ku ssomero lyaŋŋamba nze maama mukubira ku ssimu nampa ku ssente nga nze nina bbeerayo nga nkubira taata naye nga ndi ku byuma bya mobile money biki taata byali byamukwata bazigadde bazigala 7 olumu nakuteerako olumu n'obeera eyo nga ntandika funa mikwano nga ng'ajjukira omutwalo guba guweddewo ate oli yagubawanga mwenna n'abaana be bintu kyekimu okitegeera nekyo nenkifuna nembeerawo neŋŋamba naye ng'ewaka embeera nga maama tanjagalira ddala maama wo yennyini nga tanjagala nga kati nga tutuuka nga ne waabega emmere bw'ati nga ntya notoolawo essowaani nga mani nolinda bali baganda bange batoolewo noba nonze ntoolewo nga ntya otoolawo ennene esembayo ngoma ajja kutunuulira bw'ati kati nga bali abaganda bange abato balinanga emize waliwo naddala oyo oli abaana b'oli taata waliwo omu nga asobola okugaana okukola emirimu n'agamba nze sirina maanyi abamu ne bagaana nze sikola ki nga mulimu abamu abakola bamu nabamu ng'agamba kola omuyina okukola wano temuli wammwe buli omu ulira obugambo obwo buli omu walibeera eyo ensi ejja mutulugunya lulwe oli waaba agaanye kola oli ng'alirawe omuceere n'alekawo nga gukunkumuse muntu mukulu n'agaana okuwera eddiro waliridde teri ayinza mugambako mwe wemuli kola wano temuli wammwe biki embeera nebeera bwe kati nga tubeera ewaka abaana bamanyi nga bakula bonna bakola eddalu naye nga nsongamu nnyo olunwe ogwo obwana guve wano biki naye taata nga mistreatinga nnyo ewaka nga tanjagala okitegeera maama taata n'atuuza meeting n'agamba n'atuyita babiri n'amugamba naye abo abaana boolaba nnina ewaka maama waabwe yafa naye nze abakuzizza ntobye n'abaana bange siina mwana gwe nsosola yadde n'ogwo naye oyo omwana first born wo lwaki tomwagala omwana abaana bonna bakola ewaka eddalu naye omwana omu gw'osongamu oluno ogwana omwana omuyisa bubi buli omu akiraba omwana tomwagala lwaki nga tanyega ne batuuza meeting lwaki nga tanjagalira ddala kati olwagira maama ddala akuzaala nga tanjagalira ddala kati olwagira nange nentuuka neŋŋamba tonjagala nange sikwagala sijja kwesiba kuki omuntu bw'aba takwagala kizibu naawe okumwagala nange nentandika nga saagala mumanya nkoze kyenkoze nenjiga nti kati neyagala nzekka oba nanjagala kyensazeewo kyekirungi ndi ku lwange oliwo ku lulwo ng'akasente oli amuwa oli abeeramu n'obusente kati lumu
nali awo nga n'obugatto obw'ennyambala ewaka nga siyina nga byakutuka nnyambala by'abalala oli agamba onompaayo ebibiri biki kati nentambula nga asusse okuncunya nentambula nengenda ewa taata wange nga ntambuza bigere nagenda nkaaba ne mugamba ono mukazi gwendi naye gwe wampa alabika si ye maama wange nze nyambo ndage maama wange nkoyo kola ki omukazi ampisa bubi nnyo okitegeera tata like oyo tata nganzala nangamba mwana wange sina kyakugamba oyo ye maama wo toyinayo maama wo mulala naye bwaba watyo we yasalawo okuyisa tewali buzibu Katonda ajja kola ki ajja musasula nga nkaaba nansirisa nangamba ki kyotayina nampa sente ngende nsala enviiri nangamba kyonna otambulanga n'okola ki nojjanga engoye esiina nga ni mu kisikaati kirimu ebituli nangamba tugende mu katale nateete kugulira engoye kati olwagira nga tugenda mu katale wetwagenda mu katale nga ngulira nga nange nsanyukako nga ki ng'omwana nga nzijja neewaana mu baganda bange bangulidde maama yagikubirawo essimu alo ososola otya mu baana omwana ogulirako omu yekka bonna si baana bo n'abaana bali babiri gw'olowooza oguliddeko omu omulala asanyuse n'omulala ali enakaaba biki namugamba naye alinnya ajje mugulire naye n'alinnya ne bamugulira naye n'akola ki naye n'akomawo kaakati tutuuka tubeerawo awo ewaka nga nina pressure za mirundi egyo ewaabwe woli omwana gwe bazaalawo mu maka omwana ataata naye mama ye yali mulala ng'abeewaabwe bayomba nti omusajja oweerera otya omwana n'omwagala bw'otyo okitegeera n'omuteekamu ssente ezo zonna naye ng'omwana we ali mu kasomero akalayisi naye oli ku mwana omujja na nnyina okitegeera kati pressure n'ebeera awo nentuuka ewaka nentandika olwala ebirwadde ebiganda nali mugezi nnyo ku ssomero nentandika olwala ebirwadde ebiganda nentandika oziba amaaso nazibako ku maaso nze nga tegalaba nga mbeera mu kilasi nga siraba ne banziza ewaka kati we banziza ewaka ne batandika ng'okuntwala taata wange oli yanzala nga ntwala mu malwaliro awo e Lubaga ne bampaga lubindi olwo nga nsoma tutuuka otuula ebibuuzo bya siniya 4 nensookera gaddamu gaziba nendwala bubi nnyo okitegeera awo siniya 4 bitandika kyankalanamu naye nga ndi eyo ku ssomero oluusi ebikozesebwa taata oli asasula ssente nnyingi asasudde emitwalo nga 7 akoledde shopping akuwadde omutwalo okitegeera otuuka eyo ne tutuuka Rivers Party ne ngamba maama tisiina ngoye biki nga teri afaayo yadde n'omu oli taata nampita taata wange oyo muto wewaka nanga ajangu nkugulira engoye kati nga maama yanterako ddala omukono guli ogw'ekyuma ogw'empalana nti taata oyo yali anjagala mu ngeri eno mbu yagulawo ne kampuni y'ebya bayo ebyo ebintu bya bayo ewaka naye ng'omuntu wajja ewaka amugamba ninawo akaana kange wano akaana kagezi nnyo nina omwana wange gwe tomumanyi oli omwana ali shapu amanyi oluzungu akola atya nga njogerayogerako nnyo era n'agamba scientist oyo yaleeta ebyo ebintu ewaka mbu omwana wange ali ku ssomero agenda komawo wano gwe buli ky'onooyigiriza wano ojja kimugambanga mu mutwe ajja kikwata oli mugezi akwatira okitegeera kati ndowooza embeera eyo yatuuka nereeterawo ebintu we bityo ne batandika ebintu by'okundoga okitegeera ebintu we bityo kati mu kutuulawo siniya 4 awo wali bugubi awo naye ne mala nenjituula siniya 4 agituulirawa ku Kisubi Mapeera awo nga nziba amaaso ndi ku galubindi okitegeera blackboard oziba amaaso okola ki ebitabo bibula buli kimu kati olwagira nenjituula results we zaakomawo nga sikoze nga we nalina kola wali mugezi nnyo
nnyo abammanyi bammanyi kati sinyega sagamba muntu n'omu results zange nensirika kati lumu tweyitako ne mama ng'agamba owaye results z'abaana abasiniya 4 zaafulumye gwe wafunye mmeka nga mugamba ng'akuba akakule ng'agamba yegwa bulijjo gwe bayita omugezi olaba ne muganda wo oli omuto akwesingira ezo ze wafunye mama we yakola ati banna mami yali afuuse mujja wanga bw'oba owulidde emboozi mama alinga yali afuuse mujjawo nengamba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nensirika netukugenda ku senior 4 senior 5 nga tewali anyega nga taata oli tanyega ali eri wa mukyala nga teri anyega yadde n'ogwo yadde n'omu taatawo yennyini nga tabiriiko taatawo omuto nga naye asirise kuba embeera oli baali bamutaddeko ennyo embeera mama wo ye mulika bwanangu nentuuka nga abaana batandise taata nenjogerako naye nemugamba njagala kuddayo okusomero nze yeesitula nengenda nentandika onnoonya amasomero. Taata aliwa gwoyogera naye nze yasooka okwesitula nengenda nentandika onnoonya amasomero olwo nga njagenda mu senior 5 naye teri anyega. Nengenda nenyambuka wali omukwano gwa yandagirira ku maka yeeyo nengendayo nenfuna ebintu bi admission ebyo nenkomawo nembiraga taata ngoyo muto wewaka nangamba mbadde sikwagaliza osomere ku ssomero eryo mbadde njagala osomere ku lubiri esesi nangamba naye tulinnye tugende tulabe oba ebifo gye biri nze nja kuyambako nkuweerere ku lubiri esesi ne tulinnya ne tugenda we twalinnya ne tugendayo nga ebifo biweddeyo nga bagamba ebifo tebayina kati reni ne tugirawo kuki ku makaayi nanyambako awo okuyingira first term n'agamba n'eri taata wange ayongerezeeko obusente nga nyingira second term ng'ewaka wafuuse ewaka ng'okubeerawo nkuze senior ng'okubeerawo ntuli bajja nabajja kabwana ng'obiki baeka n'ekisenge kyabwe kyakwatanga eyo faya lwa mwana omwana omwagala kigwe lwaki tomwagala nga meeting zifuuse meeting naye lwaki toyagala mwana oba atutuuzanga kati nga nange naguma omutima nga mulabanga mulabe wange nga saagala mumanya nga tweyitako bweyisi natuuka nkuba ekifaananyi nga maama wo gwe mulika bwanangu nga saagala nange mumanya nga nkola byenjagala anti ye yasooka okindaga nange nentuuka nga nkimanyi oyo simwagala nga saagala mumanya wadde n'akatono wadde n'akettono kati olwagira batuuka nga bangoba ewaka olindowooza yatuuka n'amugamba omwana oba tomwagala balinanga enkaayana omwana biki n'atandika okubira taata nga oli anzaala kimogwana gwo kimogusiraani gwo kimogwana gwo ogusiraani nze ogwana gugenda kunnyonoonera amaka ogwana gugenda kunnemesa amaka ogwana gugenda kunnemesa obufumbo kimogusiraani gwo kati wentegerera mbu yampita gusiraani ntuuka taata wange anzaala yakiŋŋamba naŋŋamba omukazi yatabuka nkubira simba kimogwana ogusiraani gwo kimogusiraani wentegeera ne ŋŋamba kati olwagira nga mugamba kimogusiraani biki nga bangoba ewaka taata nga omuto ye yajja ndoozi oli yamuga omwana gwaba amwegobera gwamusibye wano yajja n'aŋŋamba wandibadde ofuna gy'ogendako naye yali akaaba yali alina amaziga mu maaso omuto ow'ewaka naye yali alina amaziga mu maaso ng'alaga alina ennaku nti omwana egyo emyaka emito ali kusoma agenda wa okitegeera senior 6 omwana senior 5 omwana aba akyali
kati oragira tata wange nga ngamba omanyi kyogenda okola ogenda vanga ewasenga wabeera Busega ogende nga ku maka ye nateeta okole ki osome nga ngamba leeta engoye zo nga ndeeta bulungi nnyo engoye nga bandaga ew'okusula okitegeera kati nga ngamba nja kuwa nga transport ne ssente z'okulya ndowooza nga bateeseganya n'oyo senga amusasule nga ssente anfumbire kuba oyo senga yali single parent okitegeera yali single mother nga atunda katogoba ku kkubo naye ng'abeera wuwe yali tapangisa kati oragira mwana gwe nga nasomayo mwezi zaali oba kinene nnyo ba wiiki nnya wensomayo wiiki nnya tutuuka oregisteringa wetuuka oregisteringa sinasasula registration fee eyo ate nga tutuuka nga taata abula mu ngeri ki yakeera ku makya nga takyakyama kumpa transport nakeera ku makya nga amasimu tagakwata nakeera ku makya nga newasenga tayitawo muwa ssente za mmere kati nze mala ennaku olusooka olwokubiri olwokusatu taata takwata simu takola ki nkomawo ku ssomero nsanga amasowani baagozezza nzija ngamba senga mbadde nsaba ku mmere kulyako naye sisanzeewo mmere olwo nvudde ku ssomero saa 12:30 yale kuluma nzize ntambula tebampadde transport taata amaze ennaku ezo senga nga ngamba munaye nga woolaba nange ndi single parent taatawo twateesa mbu emmere gy'onoolyanga wano ajja gikusasulira kaakati takyajja ennaku zino nange sirina kyakukuliisa okitegeera emmere yaweddewo konze nenkomawo olwokubiri era nga masowani moze taata yabula transport mbuuza atuuka atya ku ssomero kubira bu boyfriend awo oli omusabyeyo oli akuwaddeyo akasanvu ku ssomero otuuse okabalo kalinnyako leero otuuka oli takuwadde kati natuuka ng'aliwo omwana bamuyitanga Hilda naye ng'abeera eyo nangamba naye gwe abo basenga abo nga babi nnyo omma otya omwana emmere kati balowooza ogenda bbeerawo otya kituufu nangamba nze nkubulire nze wenzirayo ewaffe nsanga banterekedde essowaani y'emmere kati yetugenda okukola wetunaddangayo ng'osooka olyako amatooke nga 2-3 nga nange ndyako ng'ogenda osulira awo ku ssomero sirina zakulya breakfast transport tewali registration abaana bali mu registeringa nze sirina taata yabula emmere ewaka amasowani bagooza mwana muwala nkiraba embeera nkiraba ekyo embeera neetuuka neekola etya boyfriend bakuwaayo oluusi nabo baba tebalina jukira bu boyfriend bwa senior 5 awo senior 4 tewali watuuka nga tewali ssente watuuka nga tewali ssente nga newemba ntambuddewo ewamwe wala neninya ku transport woli omwana enjala ewaka nga taata amasimu yagajjako takwata n'oli amasowani yagooza n'oli amasowani yagooza abaana ba registration sente babanja ng'akadde katuuka kaggwako nempulira nga binsobedde ng'empulira nga binsobedde mu mutuufu nga nange binkoze eki nga bintamye awo osalawo ki nensalawo nemba mu ssomero ova mu ssomero ddawa nensalawo nemba mu ssomero nenkwata bulungi nnyo engoye zange nensooka nayitirako ewa maama ne mugamba sente za registration passport biki by the way ne mwaka akaseera waliwo zino zi passlip oba jojja mu senior 4 jojja mu senior 4 n'otwala mu senior ki okuregisteringa yabula passlip yabula okuregisteringa awo mu senior 6 yabula simanyi naye gwe kyoba omanya nze nagiyina passlip yabula tutuuka onoonya batica baŋŋamba bati kubanga nalina batica mikwano gyange ate nga ndi mugezi nnyo ate omwana omugezi kusomera abanezi offer kirasi kyange ngamba kakati nnoonya pasilipu nze ngenda kuyambako registering esente oli zisasula ng'ozonnoona si certificate ya senior 6 oba biki maama nga pasilipu erabika ebyo byonna stress nazigatta
nengamba kanve mu ssomero luvannyuma nga mpitirako ewa maama nga mugamba omanyi munaye pasiripu yabula saali gye sitalinze biki nga ngamba ng'olabye singa wabadde n'olina pasiripu nalitunze wano akabuzi kange nenkola ki nalitunze akabuzi kange nze nenkuweerayo naye nga ebyo byonna ebyo ebintu okutandika obbaawo awo nga banatera okungoba ewaka nkunyumiza nalwalanga ebimba ebiganda amaaso gaziba ebintu ebyo bimanyi ebyo ebyamalogologo kati nga taata wange ajjanga nkima alina gye yantwala eyo nze nawulira bamugamba simawo omwana tagenda mmalako obimanyi bulungi simawo omwana tagenda mmalako kusoma simayo ensonga ozimanyi simayanga biki ono nga mugamba omwana oyo mugezi nnyo watasoma amagezi ge gajja tusala nnyo mbadde njagala amaleko olinga mugamba tagenda mmalako biki nomusimawo mugamba kola byokola olinga mugamba baako kyokola oyamba omwana asome nze weebityo taata ani yakutwala taata waddala yakutwala weebityo bintu nga bibaawo ng'essomero ndikola ki olita nga ndita bwentyo kaakati ndita ngamba kanve ewa ssenga kuba nawo tewaali mmere nga masowaani gaagoza ageeyoleza taata aganye okuwaayo akasente k'emmere nga nkwata bugoye bwange nga ngamba kangende mu nsi ntandika obulamu kaakati ngambako omuvubuka awo gwe nakubira nga mugamba njagalayo ku mulimu nga ngamba jangu tuteese jangu eno tunoonye emirimu olwagira nga nkwata kasawo nga ngenda omuvubuka nga ngamba kamale wano kola naye agenda okuwa omulimu aliyo nkya ku makya kati simanyi oba ogenda ssulawa nga mugamba bannange sina wasula olwo ogenzeewa ogenzeewa yosanze omuvubuka oyo nali nvedde wasenga nembako omuvubuka mukwano gwange gwe nakubira okitegeera ne mugamba nfunira omulimu nangamba jangu kati wentuukayo obudde ne buziba nangamba agenda okuwa omulimu agenda kujja nkya ku makya kakati oyina osula okufunawo osula ne mugamba sirina wasula nangamba ng'agenda pangisa loogi kuba ndabye gyagenda ng'agenda pangisa loogi ng'agamba ojja kusula eno nga ye taliyo njukira olimu eri embeera olwo ensi etandika nkiraba nga tusula mu loogi enkeera nga tugenda kuwa emirimu nga musulayo naye ensi etandika olwo nga tugenda enkya kuwa emirimu owa mobile money nga mpa bulungi akalimu naye ng'olowooza nina ow'okusula omulimu bakuwadde naye tolina wakusula olwo omulimu nga bagambye bagenda kusasula mmeka ejjali oba emitwalo 15 buli mwezi buli lunaku n'alawensi wa 15 buli lunaku alawensi wa 15 n'emitwalo 15 omwezi awo okusula tewali nga tewali wakusula ne ngamba nno nkoze ntya kaneekaze nzireyo eri ewaka gye bangoba ewa maama nga nzireyo bulungi nga nsanga taata nga mugamba mbadde nina akalimu ke nafunye naye mbadde nsaba mu nnyambe mbeerekoko wano nga wenoonya ssente zange mpangise ennyumba nkiraba taata omuto nga ngamba mbeerawo kasita wafunye omulimu ogwaki ogw'okukola kati yo taata muto nga agenda agamba banne wabula ono omwana mugezi obulamu bw'ensi bumulwanisa naye yakomyewo ayina omulimu yakomyewo afunye omulimu ajja asobola ensi alina be yagamba eyo kati nga mbeerawo era olutalo nga luddamu buto kati olutalo we lwabeerawo katono nnyo nga tonagenda mu lutalo maama yali akulaba muki kuba nina kendabaawo maama yali alaba nga taata ayinza okwagala oba ndabanga kyekifaananyi nti maama yali akweraliikiridde bingi nti oli si yakuzaala ng'alabanga taata ayinza okufuula omukyala okugambe ki simanyi olasanga bawuliriza bo balina bye basobola okwegambira naye nze simanyi naye endabika yali etya ebiseera mulungi nga ndi mwala mulungi nga ndi mweru nga nina akabina kanene kati bwe bati nga ebbeere liri tugende mu maaso ng'oddayo eka nga taata akkiriza nga nzirayo ewaka olutalo luddamu kati wenzirayo ewaka ntandika owulira maama akuba obusimu nga waliwo amugamba ku nsonga z'okufumbirwa
Kakati nkizuula luvannyuma mbu yali jjajja wange ng'amugamba mbu waliwo omusajja gwe banfunidde banfumbize. Myaka ki egyo gye bafunira omukazi omusajja? Kakati nga tubeerawo awo era nga nziramu nfuna ebyo ebimba ebiganda ebyo. Byankubanga nga ngwanye eddalu nga mba sikyategeera. Okitegeera? Omanyi ogw'eddalu gwe? Ng'ogw'eddalu? Gwe? Ekyali ewaka awo mu kukula lwali lutalo lwennyini. Ne zivaako? Omuntu asobola okukolera omwana waawe ekikyamu ng'omulaba mwana mulungi n'akimukola nga zivaako. Ekyali awo mu kukula ng'ewaka mirembe gibuze nga bintu we bityo obulamu we butyo bintu bikuba oba totegeera oba kiki obanga omulalu. Naye Queen Masolo olimba kubanga ono mukwano gwo gwe wagenda naye mu loogi. Lwaki si gye wadda n'omugabo waaye sirina waakusula? Lwaki tetugiranga tuba ffenna? Oli omusajja? Ayi alina girlfriend we ng'abeera waabwe. Wano yali akulonze ekkubo. Kale we kakati olwagira ebyo ebintu mukubaawo ebyokulwala nga wajja omusajja nga ngamba musumba nga ngamba jjajja wange yakoze eki yamusindise mbw abantwale bagende bakole ki bagende bansabire. Okitegeera? Kakati nga akola ki nga nzikiriza nga bantwala kuba nali mulwadde. Okitegeera? Nga mbeerayo eyo bansabira wiiki esooka wiiki eyokubiri wiiki eyokusatu nga ntandika okukola ki okutereera. Kati wentereera nga tugendewo omusumba nga amanyi okumpa counseling kuba kyaki yali awo waka jjajjange nga alina kyaki ng'oyo omusumba agisumba. Kati nga nkwata mu ngalo ati ng'engalo zikankana we bati oba mwoyo eza pasita ng'omwoyo gukankana guti naŋŋamba Katonda andaga wano nti olina bba mukyala wange. Ne mugamba Katonda akulaga olina bba mukyalawo ate kijja kya. N'agamba ate n'ogeza n'okigaana ojja laba ekinaakutuukako mu bulamu bw'ensi. Obulamu bwo tebujja ttereera. Nga wakankana. Obulamu bwo tebujja ttereera. Ne mugamba olwo nomponye. Kaakati nga tuvaawo awo nga tutandika okubeerawo awo. Jjukira omusumba abeera waka wennyini kyaki eri waka. Nga genda nakusabira biki business kakyaliwo aka mobile money ngeyo navaayo dda wagwagwe eddalu nova mu business nefa nga navaayo ku mulimu nga bantwale n'okunsabira bakunoonyeza musajja olwo kakati nga tubeerawo awo kati omanyi ng'era abantu abakulu okitegeera mujira mubeera wamu okitegeera ate oli agenda kusabira biki moments nga zigwawo awo nga omusumba abegako akake. Nkiraba. Omusumba wabegako akake. Wamala okusabira. Omanyi bw'oba abasumba balaba ebintu ndowooza waliwo eyansabira yanga waliwo eyansabira n'engwa erimbo nga siri mu mpale n'abakirawo. Omwoyo nadduka. Sitaani n'alinnya ku jjoba. Omusumba yakugamba. Waliwo eyali ansabira n'engwa eri nga siri mu mpale. Lwaki sitwalira wano? Nga tubeerawo awo kati njukira maze owona nina pulani nga nzire eno mu kibuga nzire mungiyo obulamu ng'omutima gunga obulamu bwo buli mu kibuga gy'olina oyiyiza kakati nga ngamba omusumba nguliraayo essimu omusumba ng'aleeta essimu nga mugamba nguliraayoko obugoye engoye ze nina ano nyambala bigoyegoye siina ngoye sajja nangoye nga ngulirayo obugoye bubwo nga 8 kati olwagira nga mugamba waaye engeri gye ndaba nga mponye kanzire Kampala nzire mungiye ki obulamu nga ngamba tolina gy'olaga ate nga mugamba lwaki nga ngamba oli mukyala wange baakumpa olina bbeera mukyala wange nga mugamba mukyala wo ku kino nze nzira Kampala yiya bulamu nga mugamba musumba byoliddeko bimala ng'agamba ova ano n'ogenda n'ogeza n'osetula ekigere kyo ngenda kwettira wano ng'ondaba
nga nze manye ezo koodi ne mugamba gwe amanyi oba wette nze kati nzize Kampala yiya bulamu najja okunsabira kuwedde omusumba nga afuna ettaayi ey'ekkooti ye nga ngamba gezo osimbule nga ajesibamu ati nga yesiba ku kitanda ku butanda obwo obutono nga asiba kati nga ngamba gezo osimbule ne ngamba laba nnono omusajja yesika ati n'agwawo wansi nadduka emisinde okuba enamulanda paka eri ekisubi ku Sabiyo ku bigere nga nziruka misinde n'omuviira gwe misiko omuntu asobola okukola ekyo ekintu n'osigala ayagala kwetta ku lulwo mama nadduka tomanyi byaddirira nadduka nentuuka ewoli mamange gwe nagayo muteeyi yankuza ne mugamba waye najja nangamba kyo kukimanya nkimanyi walwala nojja ne bakusabira ne munyumiza yona ebibadde ne mugamba dde njagala kudda mu town nangamba ate omusumba lwaki takuleka n'ogenda kati omusumba kye yakola yakubira oli mama nga nzaala n'ab'ekika kye bonna naga omwana adduse n'akakadde k'essente. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.